ekyo kisuula mulangira Ssuuna nti yagudde nti abadde wakitabanyi kati yakkakkanye tefiizi twetaganyira kubeera mugundu enwainagala banga musajja tuyakibaddeko na nnyo naye bano bafuuti soja ne bakikuliriza era bakulabisiza okulabisa okwo tekujjaako Museveni ayinza balina ebizibu byengaye but ekyabwegwanisa kirabye nga kikulu abalabisiddwa ennyo mu show yandibadde bugembe gutwandibwe tuliko naye munnange abagaye nti olw'ekisiraani ne malaaya amumu fact bwegwani yaprotectinze nnyo bugembe abakuba muyimbi mwewadajja mulabisa nnyo naye yamuprotectinze Congo ate gwe Museveni ate ze yansomesa P7 omulala adde toyogerera opponent woli wali mu maaso gwono so ebintu byalimu bya ddala siyakubalata eri pate eriko Kyagulanyi Ssentamu yogera ku Kyagulanyi Ssentamu ntono muganda we oli waite tuwetaagamu Museveni anti kati bani yadda mubuuzizza yogera ku birungi byakoledde buwantu so wa Museveni nawe noyogera bya Museveni byakoledde tutuka wa Museveni noga Museveni nkwaga ne Bugwani mwagala babuuza ko mina bache kumide ku media omweleza we Muzeyi Masembe kyaliddeko boyi wange MC Mayor temeteme ensonga ezibadde mu weekend mpitirivu buli muntu empower yatabuse ku Sunday nga buli muntu alina endowooza ye ey'enjawulo naye akandeete omukukunivu Mayor tutemeteme ensonga MC sebo buza ku bantu abantu abafenna mwenna yonna gye musonga mugera maaso n'okubanga mutulaba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mikono gyaffe abali emitala w'amayanja kuba mmanyi guno omukutu agutuukira ddala mu mawanga ag'enjawulo muli Switzerland, Denmark, Norway, UAE, Saudi Arabia, Iraq, South Africa, Rwanda, Kenya, America, UK, France, Venezuela, Vietnam, Congo Brazzaville, DRC Congo, Cameroon, Togo, Japan, Germany, France ne mawanga amalala gonna bajja kubalugana ng'ogyerabidde Kyegegwa Kyankwanzi Kiruhura Bukoma Nsindi Bitiana Semba Bule Kalungu Masindi Potro Kasanda Adjuman pakwakirira Sauti Kampala Wakiso Mukono Lewe na Misiri na Mutumba Kabale kujirikazo shaka bula mujirukana kasi kana kasongola nakapilipiti malababu sembere kakomero kagadi bundi bujo shema katako bukwiri bujiri kisoroti ni na obudo bulina nali mutwe wateka mu obudde bungi Mayor okukwata ebitundu ebiri mu Kampala obudde bungi naye ndowooza talent talent matters ekyokubiri olina okujja mu industry efaanako bwetyo ng'obulinze something unique oba wulye naye ebintu bino ng'abyogera nnyo yes because olabe bagundi besijja kumentioninga what are they have ekiri unique nkufuna compared to other people bozolaba so Mayor walina okujjawo n'ekintu ekyenjawulo nga at least oli bwakiwuliraga kagayi kano nkamanyira ku ayibwe because me I started that abantu balowooza ng'ebyekyalo nga like nga basuna bene bwe bajja nga bakola ennyaanyanya and people were like tebijja kuwabazalawa myaka ebiri olwaliro bw'otunula ku ba DJs so far abatopinga Kampala nja kugamba nti Suna Ben n'embazira ttoni be baliko okategedde nti bavudde mu mbeera y'okulowooza nti byakyalo kati obalaba babeera mu zi corporate bars ez'akale ne baba hostinga ku dinners ez'amaanyi omuli Basheera Gashuba omuli baani abaana bali urban kati ate nga gwe munaye bujja kuba urban music tebakuyise ne baleeta munnamasaka olunyanyanya so it's the same applies to me bino ebintu byenjogera people they do appreciate byebinjagaza byebinfudde unique nti kagayi kaliko ogera tan kagayi kalina ebintu byako follow zaako zifollowinga yes and indeed nze nkikola yes era teri mulala ekibiina kyaffe kiri ku ki Equity for Men is an organization operating within Uganda Mengo nga kitakabanira ddembe ly'abaami mu ggwanga Uganda sinze mwogezi waakyo twalonda obukiiko though yenze founder waakyo nze founder it is my idea bwongo bwange obwakera ku makya ne bulonda ne bukola ekintu ekyefaananyirizaako bwe kityo so nebaza Katonda nti yampa obwongo obwo wekiri kitambula tutakabana ddembe ly'abaami abanyigirizibwa mu bufumbo abasosoleddwa abakoze ekibyonna byonna tetwalina batwogerera yes but this time round olina okujja mu mawulire okuwona omusajja nga naawe ddala oggumidde buli kaseera omusajja nkoze kino ne bakaabira ku internet but this time round tojja kukaaba olina okumanya nti kati olina okuba ebirala ebikubackinga tetukya aiminga just ku mazigo omusajja nkuba ne tuddaatuka okujajinga omusango we go deep nze kati tulina kyetugamba in a big picture tuleeta ebintu in a big picture
ne tubijja gwe birabidde nti omukazi bamukubye oluyi. What is the motive behind okumukuba oluyi? Ekigendererwa ki ekibadde mabega okumukuba oluyi? Because osanga gwe kyokoze oli ng'okukakkanya abadde alina kukubamu olwo oluyi. Gwe kyomukoze nga kinene nnyo okusinga oluyi lwa yes. Anti njagala kugamba abantu nti bweriyo ebintu waliwo obulumi bwe tuyitamu naye nga butuwadde butuwonyezza obulumi obunene nnyo tuba tugenda okufuna nga bulumi bunene nnyo noyita mu bulumi naye nga oba tobuyiseemu nabadde ngenda kakolera TikTok nabadde nga kakola ku TikTok empologoma yajja n'esika omwana n'emukwata amannyo bweti n'emusika omwana n'atya nnyo n'akuba emulalo mu ntaase naye ng'empologoma emusika ku ttaka eryali ligenda okumubuutikira era olwamugjawo wali n'emuta ekigwi nekigwa okategedde akantu ako n'emusikayo n'emuwonya ekiri ekibadde kigenda okukola ki buno obulwadde bulumi bwa ntiisa bwa kiseera eri omusajja agenda okuba ng'olwaleero akukubye n'akugobaganya n'akuswazaswaza naye nga gy'akusindisa akusindise mu birungi nga so no relationship gy'obadde ogenda okubeeramu ebadde egenda kukuvunza era ekutte n'okkutte. Tukaaba ekitono. Yes. Buli kintu kyonna kyonna nga tonnakaaba Mukama ndeseewo sooka weebuuze biki byakuwonyezza ayinza oba nga kyakuwonyezza kyekiri beta. Obulafa abasiraamu tugamba Allah tagera kibi. Kituufu. Allah tagera kibi. Yes. Enteekateeka ziri zitya? Waŋŋamba wali waddeeso emu wali wagujja. Humula. Yes, enteekateeka zigenda mu maaso newankubadde nga engeri ekintu sigwa bagenda zeeteekamu olina okubeera omukkakamu. Allah ajja kukkiriza ne musajja mugezigezi ate Allah ampadde emikwano. Kituufu. Ampadde emikwano egyogera. Ndowooza gw'omu meeya azze n'osangawo banno. Yes. N'okola erinnya n'otakakkanya n'oteweefuula munno ggwe. Tindi wa kitalo. Ate sikirowoozangako era kwefuula wa kitalo. Obukkakkamu kyetaagisa kusasula omale bufuna obukkakkamu kiba mu ggwe era nze ntunuulira abavubuka bangi nga bakola amalala kikabbiri n'ayambala mu masiki n'atambulira ku booda emmotoka n'agitintinga emmotoka yange sintintinga enze endeberwamu ebeera wansi sinansi tekinzijjako okukubira muntu jambo bajagamba tolina mafuta nina omukazi era nzijukizza namusanze yesterday audio weeri wano omukazi yankutteko nnyo I didn't know ebintu byenkola mukazi mukulu naye alina kyeyawulidde yaŋŋambye bw'ati yabadde namusanze sajja mukazi musiraamu bannaayinza omukyala g'osanze wali kujjeni naawo bannaye nga nsanyusa okulaba mwana gwe nasanyuse bambi balina okubeera n'omutima omulungi bannange n'otannekkaanya n'ompahaaga nzaani g'owahaaga bannange olwo lunaku lwange olusoosa okulaba naye nga bulijjo mbeera nkulaba nga ngoberera busitoolezo kati n'otagenda wala nnyo makulu kyagali mu ekyo nti obuntu bulamu tebwemanya these people babulaba nkufuna naye kati omukazi yagenda adde manyi ogenda kunnekkaanya because nabadde nva mu mmotoka nga nzigulawo bwe nti nandaba yabadde surprised nnyo okulaba ku muntu ogwabadde agoberera so nenva nade kusimu mga ono gwe nabadde naye nemusoka mujjako nemuwahaaga omukazi yasanyuse nnyo sirina kye namuwadde naye omulaba nti atuuseyo nenga awulira nakati akyakikola kye akyakisanyukira mu mutima gwe mu nsi muno ebitumalira mbwere tolina kwefuula wa kitalo leero wendi nkya siriiwo leero ndi wakabi nkya siriiko n'erinnya si gwe yali ewa erinnya sinze nali ewa olabiraawo nga ntera okugamba abantu sinze wa kitalo ennyo naye do you know how it means like okubanga olayo of all people badde balina okukyaza nze manyi Allah yasimula si magezi gange so olina okumanya nti Katonda akuwaddemu ebyo byolina oyinsipalinga abalala so tolina kufuuka kizibu masiki nozambala ana mumajja n'abuuza gwe olina views mmeka eri ayimba akayimba akamu n'omutunuyo omuyimbi nga kati akoze eggaali n'abuuza kati ng'olina ki olina mmugula ki muyimbi tokamba bwe ffe tulina n'abayimbi be tusinga amanyi kituufu for information
Ffe tulina abayimbi nga bangi tubasinga amanya because ffe tutunda face. Kati gwate ekyo mukiso mbi watunda ka audio n'otunda ne ka video. Ka video kakoma mu bantu abamu abali limited. But nzo walira ndabye wa Musiraamu, nandabye wa Shalom, nandabye wa Kasuku, nandabye Salmo Kawala, nandabye segeza ndi numbers zo. Tibe tuita ko hama mu shopping ground yawo facial recognition. Nkusinga wala neze steka ko bimasi. Motoka yange tosa agisanga erike gali y'abantu. No. Otusa mu bantu musoko mfende bodyguard. Stupid. Tutandikira ku meya ku Saturday. Show yandike wagira byotya. Gwe ngagwe. Tutandikira ku show yanye. Teyabadde mu bantu. Manisho ya Serena enekolo bwa girabye. Eberetya. Sawa 11 batanso kuteeka mu oliogana. Byaddala. Abali ku show ya Misa Kisemakula, ku show z'aba Station Mayanja, show z'aba Fred Sebata, show z'aba Pastor Wilson Bugembe. Sawa 11 vibe clips ba Breeze simanya ba Kukira ni bali batanze okukasukayo bali batandise guteka ekiriwali kyakoze eki. Ewa Misa Kisemakula jukira zaali zikonye 12 ne watu gamba nti miyango zigaddwawo. Ne wabugeni bwegutyo ne ba Sophie bwati ne baani bugisi. So ekyokubiri Serena Kastola abanga ne waggulu wali eriwa. Watu ne wajjula then badda waggulu. Ne wadde tunye wa Mikiwaini nga wansi okawa the focus. Na high people choice awards because nazirimu high people awards music awards nazirimu olwokutaano waggulu waliyo ne wansinga weewali. High people yamusinze. High people yasinze because wansi wali wajjudde ne waggulu nga wali abantu. Ne wadde nti high people ate biba byabwerere inategera nti ticket basinga zigaba bugabi. I don't know ngegira kifuna but I'm told nti babeera bakola ki bazigaba bugabi. But ebya Mikiwaini tekyabadde kirungi nnyo and two andana kuwera sawa 3 because sawa 2 abantu babadde bali magga. Simeka badi cha kazanyidwa but sawa 2 byakoze ki kyabadde kibulamu kyetulina otegeera nti Mikiwaini ngaye ampozi matole mugoberezi wadde okisuubira. When you talk about 15 years tusuubira docket kijooletedde abantu oto 15 years olina okubanga ezitowa nga wala Pastor Wilson Bugembe and 20 years of experience walabanga mu ssaawa 2 oba 3 tezimumala nga ina kutegekera 3 days. Ku Saturday, Sunday ne Friday, Saturday, Sunday. Ngalaba tekikola ki? Tekimala. Kati mu 15 years ngalaba bw'omulaba ku stage. Na mubifira yala tekimala. Biri babityanga olaba alina oluzannya. Nga alina okuzannya nangiri omwaka gwa Mukama. Alina okuzannya balloon gye bateekamu ngera tate nyimba zonna alina zizannya ku stage. Akasati ka yero yonna nga alina obizannya. Kati mu 15 years if I'm to ask Mikiwaini, what do you have? Tudde ku nyimba va ku bya politics because kati tubiri ku politics era gwe futu soja kati bino soko bijje mu politics. Tuli mu ndongo. Look at music. Nti olwaleero nyimba kizo eziretera abantu nga zimlimu ekinyusi for 15 years. Bayo Surubada High School. Nina malagenda ku YouTube. You get my point now wanchaziza. Kitegeza 15 years of Mikiwaini. But one of 15 years of Eddie Kenzo, Kaserengeto, Sitamina, nyimba zonna, Siti Alosi, mwalanku guddemu terukuleta. Mwalanku guddemu lutya. Luyaddamu Lwalagadi. Ati lutegererwa Lwalagadi. Ati yaluddamu. Kati omuntu waba yalulaba ate ku show ya Lwalagadi nga Lwalagadi yaluyimba. Udai kama ate okuddamu ondage remix yayo. Lunaku luno. Amagere chokikonkona ne muganda waffe anti betugamba 15 years twaga tutandike tumenye 15 years ngozimenyera kuno nga bwe Sitamina Siti Alosi Bolingo Kaserengeto Simanya Wanimba niba mpitirivu kane no musajja ngo tubatulina okukola ki ozimenya okay kakati nti olina okutegeera nti abantu bano 15 years bewayimbira abamu bakuze ekituufu kitegeeza age bracket y'abantu bewayimbira when we are starting olina okuba nga ozzo baliikiriza ng'ogenda you are advancing kyekyaletera Lwalagadi obuzibu 37 years of experience ti abantu bewayimbira ndigidda 30 years bakaddiye tera kyagala kuza byandigidda olina okubeera advanced in your waliwo atakategedde n'ekyo mbadde nkutegeeza kyekino kirwa nti after 37 years of experience ya Lwalagadi
leta byabanyumira naye kakati bakaddiye tebakyasobola kuzira leta ndigida kyovalaba nti gundi Bobi Wine yo abasingira bamanya nti ebintu bino abantu Kagoma Kalubendera yona luyimbira abantu bakoze ekyali ajjanyumira Kagoma Kalubendera nakwa advancinga nenyingira netambula ne trend eriko which trend tuli mu political era political wave nkufuna nti kati kikyayinza kuyimba limba lwa mukwano message kati akatengo freedom kasukali tuliyambala engule kasukali ole nyimba zakola ki zayimba then back to mukwano gwange Chameleon lwaki yakyasobola bakunganya ti Chameleon ate yakirabukira ddaye atya since from the beginning tenyina zayina already it was so touching, it was so motivating tibakuimbira shida za dunia obweyagala toyagala teliko myaka basima ogenze refuula abayuda katupakase emmeme katale nekolera maali baweza nnyanja waliwo ategedde kyeri mu kugeza teziriko myaka za dunia bw'oluwulira nawezimba lwa luyimba bamulaba Rwanda nga shida za dunia abanyarwanda bagwa bawunga balaba kyonna kiyise bwagende Zimbabwe bwagende Malawi shida za dunia akitegedde then bwetunda kuzina zetamanyi makulu gazo culture music nti engeri gyezikubangamu ebivuga zaali zidigiza eggwanga Africa yonna kipepewo mama ekipepewo nti naye tobitegedde but it is culture somehow wale kirenene jajja kukuleeta engeri gyali costumes nga gyaga ekikola mukaawo mumuzike ng'olina lunyumirwa wale togenda wuliriza bigambo kuba engeri costume engeri gyazannyemu ku stage ekamuka basingira then back to Bebe Cool nakamala okufuna buntu timu yote bagala bawulire mu tubagala mazima but ekimu affecting it is this ekyo ekiyinza ku affecting lagadi ekiyinza ku affecting ati muganda afu Niki nti waleero omuntu basuubira kati Bebe Cool ku ssaawa zoli ku level katika katono katika watu katono kala kankakanya tebakyakisuubira radio bagiraba owantegerekese waya okategedde bagala makulu kyobola ba Sweet Kid bo bakyategeera nti kati endongo wande tukyasobola ne bava mu byokuta music ne bafuuka ba businessman wano mu Kampala abagagga ba Sweet Kid kituufu buli weekend ayingi yes abalala baba bategeera baba tukyafunira music gwe tukoze ajja kubeerawo walyasa nga bajjamaalu waswa tajja kusigala nga yayimba ennyimba z'abakyala bazira nga n'owakakati aluwulira Morris Asha abayimba akayimba kaleke kasome basajja business bano bazimbye amasomero alina zi factory awo mu zimaya basajja bagagga bavundu Morris Asha mugagga muvundu wa legacy namanti abamodex batene nti kakati sikyayagala kukubeera competition ekansigale ku bulungi nnyo abanyumirwa lege ndiye akatugalizinga music we nkufuna namagembe uliwa si oliwa kuzina yo n'omugagga owekololo ajja nawuliza nabagembe segedde nkufunye tugende maaso kakati Nick Wayne oyinza okubanga mu myaka 15 byebibadde mmenyako bambi teyabikola bulungi kati ng'ekirwadde ekiyinza omutakkiriza it is because I subscribing ku family already eri favored in the country family kimugatta Kyagulanyi Ssentamu kyova olaba nti many people came out to see Bobi Wine wabula kizirunza okusanga abantu bayinza okweteeka kwesindika nga beesindika omwana oyo yanyimbira bannange segengeeza okwaba omwana oyo yanyimbira meya anti zikyekyegezaako kugamba gwe ngamba nti walabe meka nga beesindikagana kana akayimba kankuba so abadde alina okufuna ku ekyo value for money kiri kitya okusinziira ku ye performance ye value for money no byonna kugali tewali byonna tewali no value for money tewali ate ekyokubiri n'abayimbi beyaleese bennyini abanga twabuliddwamu abakoze trend okategedde awo ndi wamu naawe twabuliddwamu abayimbi abakoze eki trend apart from Bobi Wine gwe mpaayo naye yakoze trend
kubaze ku stage yimba because n'abakoze trend bagikodera Bobi Wine ibo yabogera ku Mulangira Ssuuna it is because of Bobi Wine abogera Pastor Yusuf Mugere it is because of Bobi Wine so what else singa government yabaddewo kichola bani yandikoze trend kitegeeza shosho ngata tujogerako kategede chenye mugezako kugamba tibagala kubibula nenga mulina biwulira lwampaka 15 gy'abasajja ne miliyoni 3 batabanja tiyabaddewo yagabe ku tiketi okusinzira otunira audience simane kyentegedde nti tekwabuze okusomba kukulina kwabaddewo anti oba ngamba mbu ssaawa 2 nga seena yetugimanyi obulungi mbu ssaawa 2 egambye akakoleddwa ffena ketaategedde ku ssaawa 3 ne wabanga bayiika kumukumu yo question mark eriwo tudde ku bazze abayimbi abazze ku show ekyabadde gundi manyi kankubulire Wizo bwe yali ku Africana abantu have good life abantu bawunya okulaba Gift of Kado ku stage you remember that wese na trending era nakuba n'endulu ne zikubwa wali omuntu mubuyogira ziragamba abantu munyayo ku bayimbi bashira nva nnungi munde gya shira nva nnungi omuyingize bamwekangaawo ba Queen Florence bamwekangira wagati what akyaliyo bumbula baloyi kapale okimanyi n'omuleeta endulu ekubwa yange nkugambye bumbula kuba Emplorando bakole General Megadire you know Reddy Banton atone buusa amaaso ba Angela Kalule bo bayimusa amanya go gomenye ngezaako kulaga nti bwoba onooyiye ekyenjawulo bring up something unique kukyabalaga oku providing abantu bawe ku bantu beewuunya olinga ndagamba Serena enaatera oggwa Serena tosobola ggwa ate Serena egwaki anti egenda tuuka ekiseera nga tekyalina makulu omuntu agamba anti Serena yo tesobola ggwa lwaki erinnya lyayo erikola dda gwagwa gwategekeddeyo gwagwa bibyo tutandika okuteekamu volume naye ddala wabadde weetaaga ogenda so kati bo tebeetaaga kumanya useeyo jasigala ekola era abanaaleta ebyakabi bajja kukola bukeera ku makya gaiti Jamaal Wasu bamutegesaawo ane eddobo gadde Sophie Gombya ne Sam Gombya bajjangire Serena nti Sam Gombya ne Sophie Gombya bali ku Serena bwogenda okukakasa nti waliwo complete class y'abakyala abafumbo ba Mannamwanje abagenda okwevamu 15 okuyingira ku Sophie Gombya ne Sam Gombya nga bajja ba music bajja bakitiibwa abantu bano kyebeewa music anti music wabwe yakwatira ddala omutima ate akyatambula nkufuna kyekyo kyegamba eri abayimbi nga mwala nga abanafu oyo Abudumulasi nga afunye promote omulungi n'amuyingiza Serena promote omulungi n'amubalira bulungi yinza okugwa eddalu oyo Abudumulasi mugwa eddalu nti abakazi ba top be Kampala nabakola sente zaabwe swimming pool abakazi be Kampala nabakola sente zaabwe ne zinoga bayinza okujjuza eyo yokka abakyala bokka nenda kusiba farm oyo nga just kumumanaginga na kumu promoter kyamutegese mutegera corporate we bekiranga ekiwero bulungi Abudumulasi abere ku kipande yekka what abalala bajjenga surprise mutegoba myaka emekovu Abudumulasi kubanga wene bimba sinangi kati ndi muvubuka n'ibirana olw'ennyumba ze beera mu swimming pool benyera kusiba farm kyebbeeyi ku bakazi yegende nawe mweti sono gwa Mungu njagala ekyapa zigaddewo faamu abaana bo bakuŋŋaanye abantu bazibu nnyo gwe kikyogerako fe ku mudaala gwe obukomo obukyayina ezo zonna za ddala twogera ku Abudumulasi oyo omumanyi gwe oyo omumanyi tibamukuteekako obulaga nti oli bategese corporate show olaga nti Abudumulasi ogw'eddalu ajja kuyimbire eddakiika 3 ekitono ennyo ageekange n'enkyuse ate nga akyazirina ng'okyayaayana kalabba kamini amaama nnyabo naye wetunuulira sheeno muganda waffe Omulangira Ssuuna yagenze wa Bobi n'agenda wali wennyini baaganya wadde mukwata mu bugalo bamubonzeeko
Nera yalese engalo. Yabakoze bwati. Naye teyabadde musiru. Bakuba nti nze ngeri ngendamu ebintu ebirala. Gwe kikyolaba? Omulangira Ssuuna yakoze bwati. Yakoze bwati. Lwaki kubanga lekyegada akisuubira mu bwongo. Lwaki klipu y'omulangira Ssuuna abantu bagikubye nnyo? And it is because babadde bamanyi ng'omuntu ayimbira gavumenti ya Museveni. Ate kati nga bamulaba mu sayidi ya Bobi Wine. Dati kyenyaga okugamba abantu nze kyosakisanyukidde. Sayidi ki? Kubanga naye omulangira Ssuuna agamba Mickey Wine nga yeebaza omulangira Ssuuna mbayimbi bonna abamugulako ttebo yagula ttebo. Kati kiringa kuŋŋamba nti ofiiriddwa nze nvuza amafuta gange nze ninkuzika nempa n'amabugo gwe n'osanyuka nnyo mbu kubanga otuuse n'okuswaza. Kati ekyo kisuula mulangira Ssuuna nti yagudde nti abadde wakitabanyi kati yakkakkanye tefiizi twetaganyira kubeera mugundi. Bobi Wine agamba nga ali musajja tuyakibaddeko na nnyo. Naye bano bafuuti soja ne bakikuliriza era bakulabisiza. Okulabisa okwo tekuggyako Museveni. Mayinze mundi munnankyukakyuka naye atali kidomola ate atali stupid. Yeetegerera kati nze tokisobola kuŋŋamba mbu okulabisa omulangira Ssuuna mbu kyaggyeko Museveni. Naye nga ndaba Ssuuna ono azze mu gundi nnyingi ezimuswaza. Oba omutunuulira n'eggulu. Waggulu yes. Omusajja yakwata akazino n'agamba oyimbe naye sibitegedde. Naye era ayinza olaba alina ebizibu bye nga ye but ekyabwe nze sakirabye nga kikulu. Baagala just kikuliriza naye tekyabadde mu makulu. Bayagadde just kumulabisa. Kyabadde makulu. Kyabadde na makulu. Ye akaziki akyakalinawo. Mulangira Ssuuna muyimbi wa kabi. Muyimbi mulungi. Just talina mukisa. Ebyaddala ekizituwe. Tebakuleetera abayimbi. Tebakulimbanga nti omulangira Ssuuna si muyimbi. Naabwe atamwagala. Bw'owuliriza olimba Joanna. Joanna oli mulungi. Bw'owuliriza olimba gundi tewali mbeera. Bw'owuliriza olimba ng'akateeteeyi. Kino gwe muganda wange. Owulira kulimba. Oyo wa kabi. Naye omukisa. Mukisa taguyina. Ina abayimbi abalungi nga bayimba bulungi nnyo naye ng'omukisa tebaguyina. Lwaki tadda mu peeni? Era ateekeddwa ng'agirimu. N'atuwandiikira omulangira Ssuuna tali ku pressure. Si emindi gwe nti ali ku pressure na ndongo ye Uganda. Alimu ebibye. Ko omulangira Ssuuna si munaku. Kyo nnyo kitegeera si munaku. Kubanga tojaga nti bwa master party. Mulangira Ssuuna bw'abanga muyimbi akyavuga emmotoka ez'akabi. Ng'asula nga wa kabi. Blood wa kabi. Big up on yourself my brother. Tulina okukkiriza ekyo. Oli wa kabi. Kyonna nnyo okakkanya. Kati oyagala abeere nga baani yakajayimbi oyagala abeere mu competition z'abaani. Oyagamba ekyogamba teyegomba bakenzo kati anabeera kenzo yabeere. Kenzo ye kenzo. Era ye kenzo ye yaani. Goloza yeyeka abajira mu regimu ye bangi. Bwetashobora kupisa Kisemakula nga bwali naye misa Kisemakula ina luyimba ki? Olupya? Talinaawo. Ibirajja ina luyimba ki? Wadde manja ina luyimba ki? Badabagagga abasajja bagagga. Iraze empule ninga agamba muleka de manja gwe muganda wange okyayina okukola ennyo mutuuka. Mayinja. Kaziki kabe baka. Ati bwe oyagala kuwakana gwe genda bugenzi ku Google searching abayimbe 10 abasinga obugagga. Babadde bwe bali. Bw'otali mulwana ne mayinja kati nga okyali mugga. Misa Kisemakula. Ekisaaki yona emyaka 5 ngale giddakero gyo kwaba nga Misa Kisemakula ajali na mbere ngade mayinja nga kwali gyo futa nga kwe bali. Nga gwe wenkudi oliwa. Muganda wange people bakola dda. Biography yaabwe nzito. Biography yaabwe yokayoke kuwesa visa. Ekituufu. Document ya Ronald Mayinja kuwesa visa ya Amerika. Wagikuwamu ati. Bulungi nnyo. Teri nsi wano yetakuwesa Pakistan ya Mayinja nga tekuwesa visa. N'abaana nga bamunafuya nnyo. Niba munafuya batya tekyaggwa. Anti kambawulire. Buli omu yakwata bubwe. Nga naffe twasaba okuwagira Kyagulanyi. Yine yakwata bibye. Nasala wawagira. Baze nvumira nnyo gavumenti ya Museveni wawudu ataaka Bakyagulanyi. Abamuwagira. Wanga naffe netubivumirira Abakyagulanyi okutwakwata kinga aba Museveni. Ati gwe lwaki olumbagana abantu? Waleki. It didn't be what they're supposed to do. Buli omwakola ekimusaba. Tukole bye twetagisa okukola naffe.
mu kugezaako okukyusa obukulembeze si byampaka tebakututumbirako sikumala tulina kumala kumirira mpeko twesonyiwe butulina kubeererawo kalamba midda Bugembe kino kiri kiti ekya Bugembe kati ate Bugembe abalabisiddwa mu show yadde Bugembe abalabisiddwa ennyo mu show yandibadde Bugembe gutwande tuliko naye munnange abagaye nti ow'ekisiraani ne malaya amumma malaya omugaa nti owayaga gwe nedda owa enina 10 yadde entunda naye gwe nedda nsalayo zisigazi gwe nedda ne kankubadde obwavu bungi naye ezo sijja zirya genda Bugembe bamabisiza batya anti Bugembe yagezezzaako yakitutte nnyo political Bobi Wine yamuwadde ba from freestyle yaabwe n'amukoona bomozi Bugembe n'agala akyononere ddala mbu nawe nkwagala negundi nkwagala in fact Bobi Wine yaprotectinze nnyo Bugembe abakuba muyimbi mwadajja mulabisa nnyo ebyadala yamuprotectinze mukko mbu ate gwe Museveni ate ze yansomesa P7 omulala yadde toyogerera opponent woli wali mu maaso gwono sebo ebintu balimu byaddala si byakubalaata nkufuna si byakubalaata kyova amugaye tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibyo kyagala tolabata mu nsonga ezo eri pate eriko Kyagulanyi Ssentamu yogera ku Kyagulanyi Ssentamu period yaliza n'ayimba luyimba lwabwe luli ekiggwa n'atayongerezaako byala anti ono muganda we oli lwali tetuwetaagamu Museveni anti kati baani yadde amubuuzizza yogera ku birungi bya byakkoledde buwantu wa Museveni nawe nayogera ebya Museveni byakkoledde tutuuka wa Museveni naga Museveni nkwagala ne Bobi Wine mwagala tosobola kwagala babiri mulundi gumu tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibyo kyamu mwataddemu feeling mmwe mbalabye omuntu asobola okujja n'agamba just yabadde freestyle vibe gwalabye vibe nze kulize teyabadde vibe tugende mu maaso naye abayimbi bano Bobi Wine nga ndaba tebamuwadde nnyo freedom ye wajjanga mu kifo bamwepaatikako ne bamwepaatikako Basiru batya ndibe Uganda kyovala baali ne skill tetumwagala naye n'ekintu kye yazimba era kana bajja kantemeramu kiruwa ali ne skill tetumwagala naye yazimba obwakabaka bwe yagaana okuvunnamira buli kika kya musajja wano anti ali ne skill bagamba ne wa Museveni temufukamiza kituufu yekalakasa nagasala akola kati munene nawe bampuuga tumufukamiza ali ne skill ye muntu abeera naawe ng'alina omunene nene ng'omulaba nentegatunula mu yiti alibibye tomuvimba yeberanga ne bampuuga naye ng'omulaba tomuvimba tomuyimiza kasasiro mu kubanga olina byabufuzi oba ismas good alibibye kati ntunulira abayimbi kituufu oli ye president fena tumukkiririzaamu bati mulaadi naawe oli sita gy'oli sita tafukamirira sita nyisaha yakoze ebbale siyagala kumentioninga mule fukamirira sita abayimbi abadde bafukamira bakoze jangu ne principal waffe mu bugiriza atule watudde n'obwakabaka bwe naawe genda ozimbe empire yo kubanga eri wali abakulunzira aba beegomba ate gwe okubuuzaako naye batuuka omanyi basita bonna bazimba showbiz naye ositawo bwebadde olina gwe weegomba laba nga naye alina gwavunnamiro gawono mabeere mwana asasiro onafuwamu tumanye otulina okukoma president nkwagala nnyo kena naawe tuyamba akabaka bo kola eggaali naawe ekubeereko naawe eri omuyimbi obeera wali kitegeeza eggaali yo ebegenda ate kuyaggaya babagifulizize bagigyeeko dde ebikola bagidisaminize yonna kati teyina kikola nkufuna kibayita kati essaawa eyo principal obugaaligaali bonna obuli mu kitundu n'abadde babuggyeko emmundu nga ziri wali era basitadde wali kati bwenaku kati kusaasira nno nga bugolewo moddewo ye gundi ngaatulaba naye avunnamira gundi tuli kukiwano oyogeddeko ne mukwano gwo Shalom kye bamukoze tali kidya ne bwembanga siriiwo Shalom naye naawe manya gyatakuyise ono naye ki banoonya masanyalaze mbu YouTube zitambule kati bakikukoze yadanonya masanyalaze tolikiddira anti YouTube ejja bwegezaamu badde amugaye genda bamuletedde abantu obusungu embwa genda principal bati yawulidde Bobi Wine yalabye bamugambira omuga nti ono ye Shalom bwe bawongaye Shalom
Genda. Kyekyo wadde ogamba tuganye naffe okuleero bwakabaka waffe. Anti bagambye katolwairo. King Saa oba Shalom. Si Shalom naye wakabi. Era nabo naye nga bagabira busherefi. Ekituufu. Shalom beera mba YouTube beera ne bakasuko beera ne bantambi bo. Biri abanene biveemu nawe eri mbanene bozimbira mbanene bo. Gangano mu ba YouTube amuswazi zajja tagala genda twale ebyo bikofiira bene ebigulu genda. Genda. Kati kamba mudo wa nze kati nina kati kana principal kakola Bobi Wine. Akantu ke yakola Simon munene w'ekibuga abajjukira. Kubanga Simon munene w'ekibuga yajja. Naleeta engalo. Omukulu n'azistako. Naita kubalala nagenda kubalala. Ati nze ako kuleka nga neitidde. Tosagenda. Era nze nabaga mujjalwawo okulaba nga bandabisizza. Nkikubuulira naye atusobola kwetwala. I'm very excited. Nze Bobi Wine mbuka abaka Kenzo oli wali busimanya gondi mbuze enze no. Nebe kulaga chat siza. Bonna abayimbi abali mu kaboksi kanga. Nze sijja mu box ya muyimbe blood nje ulira nange. Andi nange ndi wa kabitani. Kituufu. Nange ndi wa kabi. Ne Shalom obuyinja nga babuyiye nnyo. Shalom n'empundo ye ya bulaka. Sero ngovuga sero ali ya kawundo nga nawe byaba empundo ya black. Genda. Empundo jiddewa. Genda tunde Shalom refeseta. Atunda amanyige kisajja. Genda. Empundo jiddewa. Bamula zetu empundo. Empundo kuruma. Etujimanyi. Genda kuruma. Genda. Musajja wange yabudde omusajja wange nga teyaga. Bobi Wine. Anti akunnyogoza nga takutteeko. Era ne bamukutteko. Naye yavudde waati ng'erina nnyogoze. Omulangira Ssuuna yannyogoze yenna ng'alinga gwe bayiyeeko ice. Bobi Wine. Okukwata obukwasi bwati mu ngalo. Naga osibyote. Tonaaba. Ekyokunaaba okivaako. Naye n'azikumma. N'azikuma n'ozeera n'ayitako bwati. Omira empeke. Kati gwe Bobi nze Shalom. Nzire sente. Zasigadde bwezite mu bag. Zasigadde mu bag. N'atakula naye Shalom yatakula omutwe n'engamba. Ng'alowooza kyolo. Evivi baliyiye. Evivi nga baliyiye. Nakyo ngamba ekirala. Kitegeeza. Tumanye mbu naawe olinako amaanyi go g'olina. Bakuyise togenda. Kizunga ki gye batakuyise? Kikyola mu bintu bya omugagga. Naye kati takyali mugagga kale tumuyita mbu jjajja Bbola. Brian White? Brian White downfall ye. Yatulabyeko nnyo. Yali teyavaako ku maapu. Anti kati Stan yanonye ebibye. Yali yamuwa. Gwe kikyolaba? Gwe tutunuulira ekigambo ekigambo kino era nga mpumba wumba olwakadde. Nze nze omu. Mu nsi muno bino bintu bitegeere. Sooka? Katonda agaba ssente ne Sitaani azigaba. Okkiriza? Nkikkiriza. Naye ekirungi kya nabbi baamulugako. Ekirungi kya Katonda ye bw'aba n'akuwa ssente bw'aziwa ggwe muzeeyi nange azimpa. Yomene ye yagabye nono cameraman waffe naye nakoze. Jingo ne yagabye Sitaani. Bw'aziwanze baba n'aziwa cameraman waffe ate asooka kuzijja kunze okuzimuwa. Ayina bugagga buli omu bumu bw'agenda atambuza. Wabujja kono wabuwono wabujja kono wabuwono. Bwabu okitegedde. Naye ekizibu kiriwo bw'aba bunona abamu tebaagala kubuta nkufuna. Nawe bwona tobutwala. Nagende kanagesigazeeko kano ojja nakugisaamu ensawo nazi. Wekunkube. Nikane kandekere jjayo naawe. Tibogezaako okubulembera byo byowulira nti ba Brian White omukazi Sipapa omukazi Gundi Sobi obulamu ayina amatawuliro omwoyo kyagamba ekkanisa. Bayibuli ye bwetugamba ze Sitaani bamutegedde. Yamubadde. Sitaani bakoze ki? Bamutegedde. Sitaani bakoze ki? Bamutegedde.
Anone erinnya zinona kati osigalo cyane amawagalo ganze sijje mwo ndekerako Ndekerako lwakiri. Iyo kuswala time ye wedde nyina okubuwamu omulala. Niwe wakiri ndekerako kana akamotoka gwe gundi. Byonna ndikinyi. Byonna mbikoze ki? Mbikima. Gwenda okunzika nga banaali banyana basalumana balina lugenderamu ku lw'okwagala okukakasa waziteeka wa ssente. Bino wabiteeka wa waliwo ebiri biri byonna wu kirindi. Kati owunzika Brian White gwe wazifuna yonna gye wayitira kati nga n'omukazi we alina kubeera mu kkomera. Taata ono anaafuna obwenkanya. Taata jabufuna olwedde kuba taata tasuubira kuzuukiza mwana we. Taata ye kulaba Brian White ng'ali mu kkomera ndowooza kye kikulu. Ye kyayagala. Tewali kirala yabufunye edda. Esa Brian ayingira. Taata yayingira yayingidde dda. Naye mwe mulise ku kooti nga muli buzibu. Ng'akaaba amaziga. Tawona. Tawona. Amagezi g'omuwa. Tawona. Magezi ge nalina omwana nalinaga waliwo teyalina kudda mu Uganda. Ku luli we yabulira. Yalina kusigala nga baladde omukulisi bwe yakola. Kitegeeza n'okukaba kwa Don Kulis kasita yeepanga mu nkomawo. Tasobola kudda Don Kulis omuyita mujega naye akimanyi. N'ono yali mugezi. Ne bamulimbalimba bati Don Kulis Muganda oni yali Dubai, Don Kulis ali mu Europe. Dubai tena kyakukola musaya atembera ademu nyize ng'alina kukomawo. Kati byatuusewo bingi. Ali mu maziga akaaba. Bamumaze. Ne muganda waffe naye birungi si birungi. Ani? Kamili. Omukazi bali mu kooti. Ennyumba ya Seguku ajagala. N'abaana Kamiliyoni balina muwaamu tajja gitwala. Tajja gitwala omukazi. Lwaki? Because Kamiliyoni baba alina proof ekakasa nti mu America ennyumba eriyo yagigula. Tajja gitwala. Naye lwaki bino tebiva mu mawulire? Relationship ya Kamiliyoni ne gundi. Relationship z'aba celebrity bwe zibeera. Tosobola zeewala. Mukazi yakoowa nnyo omusajja waatyo. Yamukoowa. Okutuuka okubeera nga buli kimu ayagala kimukuba. Yamukoowa. No yatulina koowa kutuuka awo. Yamukoowa. Maama w'abaana bo? Yamukoowa. Ekitegeeza tetunenya nnyo basajja atuuka ekiseera n'awulira nga n'abaana bakooye. Yes. N'abakazi akukoowa. Olw'embeera n'omukazi empisa gy'aba akuyisizaamu. Yes. Kati gweteebereza. Omukazi n'akuyisa mu ebyo n'oyagala abaana be. Ate oba ogenda baagalira wa? Ezo kitegedde. Tosula Kamili ng'afudde pressure. Nga bwe yagifadde Kamiliyoni naye byayiseemu. Kamiliyoni byayiseemu obimanyi. Tibakulimba Kamiliyoni ayinza n'okubula obubuzi. Aye nawuliddeko mu poliisi emunoonya. Y'omunoonyeza ki? Yo Kamiliyoni wano mu Uganda temulirabako nti bamusibye. Bwe bamunoonya olw'okuba abantu ku Ndabira Museveni. Kikuddiramu. Oto? Nga tukyali balamu oyinza okulwawo okulaba Kamiliyoni mu gavumenti ya Museveni. Ng'ayingidde eruzira. Ibadde gavumenti yonna eriddawo. Kiyinza okubeera ekizibu. Lwaki gw'olowooza otyo? Yakikolerera. Yakikolerera. It is a shaming. Kamiliyoni okera macambu ligasembu alina gimaliriza mu kkomera kizibu. Gavumenti yonna zirespectinga. Eyo Kamiliyoni alina kubeeramu na kiwumbe. Alina kubeeramu na kiwumbe. Ne bakiteeka wadde. Kamiliyoni kizibu. Gavumenti yonna erina okuddayo inamuprotectinga. Kiva Uganda ebikola effujjo bisinga baabisibaasiba dda. Naye batunira Kamiliyoni bagamba era kakubwe Kamiliyoni n'afa. Yinza okuba nga famire ya Kamiliyoni waliwo batadde mu makomera. Naye ensonga lwaki bikola effujjo bisigala nga biyinaayina Kamiliyoni tunaamugamba tutya. Kyekirabo gavumenti kyeyinza omumuwa. Muleke mukuume famire mukuume kifamire kye. Mmwe mumanyi mukole ebyammwe. Famire mugyesonyiwe. Malega kuuma kiganda kya. Byonna babitukoze naye mubereke. Naye abantu abamu abali eri ngali eri pajo nga atwogerera bingi fe abaasigala eno kuno. Ali excited. Kasente? Ali excited. Akasente akafuna. Naye teyakafunako kuku. Saka nnyo mwogerera yankubidde essimu nga nyina bina muyogera awo. Yankubidde essimu nga mbuli. Ayomba naye ali excited. Mbadde naye gw'oyogera mazima na bwenkanya. Ekibejja n'ogamba wano wakoze. Ali excited, that is enough. Ali lipazo twemanyi. Twemanyi. Munda n'ebweru. Kati ali excited. Ne bw'obeera ggwe. Mu bulamu bwaffe bwe twayitamu. Ntandika okukubanga olwaleero.
otulaga nti ova ku banki ya miliyoni 35 lwaki obatoba ng'oli excited nga nkuta awadi ya Kenzo yavuddeyo n'agamba mbu Abafirika sibategeera awadi yange lwaki ebalumye si Bafirika Uganda saasira eggwanga lyo lyerifu atya naye kati ogaana okuwagira Kenzo ze nga nemwogera lwaki mbu awadi tebagitegeera tebagitegeera ate awadi gyolabidde ng'erimu bawizikidi erimu baani bonna buyo oluyimba luno lwayiseewa nga tebaluma Joshua Baraka mu Uganda ayina gundi ki ayina bookings mmeka nomanyiza alina mawanga g'ebweru wano Uganda tebamu booking naye ebweru n'ennyimba Joshua Baraka oyisolosanga abantu manyiko nga sa oba golowooza ennyimba ng'olimba kati kubanga kapati lwakubye ennyo kati ng'olusanga mu gondi mu nomini bye batunuulira bingi Kenzo yakikolerera ekyagulamye Kenzo yaba talina luyimba naye babanoonya ani gwe tuyinza okumunominatinga mu Uganda kibanguyira okunoonya erinnya Kenzo lwaki yakikolerera kubanga sigomidde okusosa okubeera nominated ekyokubiri apenetratingzeko okuyingira ago amawanga ayimbiddeko n'embifo ne babiwanika ne bagamba nti ye munnayuganda asoose okuyimbira mu kifo kino si nayimbirako nemifo kye bagamba ye mufirika mu bayimbi ba Afrika asoose okuyimbira mu ggwanga lino mu Africa tiye muyimbi asoose okuyimbira mu kifo kino we bayita Edoisa Musoza Eddie Kenzo akikoleredde lwaki ffe twamukubyemu nnyo ebituli anti it is because mwe temwagala kyammwe temwagala kyammwe kiramu mutwalanga wa bulijjo nabbi tafuna buganzi gyazaalwa naawe okimanyi era tolaba ne nabbi yava emakka nga bamuyisa bubi ate ng'enagenda e Madina ne bamwana kati ye Kenzo kati gwe tolaba Kamio Mugabe agenda mu nsi z'amawanga akuba bisaawe naye wano Uganda abikubawo abeera mu bbaala ne mu nsi z'eri akuba bisaawe Kigali Kenya tabeera mu mabaala golaba bagenda mawanga gayimbira mu mabaala abeera mu bisaawe tuli mu kumaliriza mwaka music ng'ogwaggwa omulaba oti mufu bana tebayimbye ekyokubiri politics ayonoonya nnyo endongo abantu kati bali nnyo after money banoonya bwongo bubayingiza kintu music alimu katongo kati anaddayo kubanga ng'ojjako Joshua Baraka kubanga babulire music wali gatannayonooneka kuba Kenzo balina zisitya loss nga naawe oluwulira Abakenya nga balina ziwalewale nga naawe oluwulira nti oli mu Uganda wokka nga naawe olina kafiiringa ng'omanya labbibuko balina zi love you everyday nga naawe oluwulira kafiira akola kati oli mu Uganda wokka kitegedde nga naawe oluwulira oba naffe kenyini tuyinza okwesiba nnyo ku gundi nga naffe otunira ennyimba ze tuyimba ogenda ziwuliranga ate gavumenti kifu ennaku zino kifu basajja baakubanga message ebakubanga sina message ekyogamba love you everyday baliba message nti eryawo nti oba sitalosi baliba message ate baali but I don't know kyekiri wakati awo naye nga waliwo kitatambula bulungi naye tekijja nene waffe mu mawulire kitya ekyokubeera nga music nga bwafudde ne mawulire tekituuke mawulire anti gasobola kudde kati bwe bagambye akabenje bwe kagwa wali abantu 10 ne bafa gagenda gafa ane bwe tutunuulira mmeeya essaawa zino eyateekamu ssente ze n'ogenda n'obisoma nga essaawa zino kati batuuka kisa ne bagamba katunoonya alina numbers ku TikTok mu nsi yonna tekiri mu Uganda mu nsi yonna mukole nnyo abategeere mu nsi yonna eriyo abantu abatudde mu offices nga batudde mu facial recognition ebyaddala mu nsi yonna oba president osanga oli yeesimbye Osimazi nti abadde comedian naye ng'ekimu kimuweesezza akalutizi because abadde famous mu nsi yonna tekiri mu Uganda wokka kati Uganda oba butaagaliza oba butamanya si butaagaliza nijja n'ogamba meeya lwaki ali awo mu nsi yonna nkiddamu mu nsi yonna naddala mu mirimu egirimu art mu nsi yonna si professionals nti ze zituddewo wembadde manyi bangi abali awo ng'akafeesi kano kakutuuza
ku ntebe entukuvu tusibule njagala okubaagaliza olunaku olungi mukama katonda bankumire tujja kuddingana mukama bw'anaaba ayagadde inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mbadde ne MC Meya nga tutematema ensonga ezibaddewo ng'onyezeza kusonyiwa sirina gwe neetondera because bino byenjogera nze bivunaanyizibwako. Meya teweetonda sinagamba ekyo tetukola kusanga weetonda yensobi kyova alima nkola emboozi yange nfuba nnyo okwegendereza era nze okuza ku TikTok munaye maze neetonze osengejja mu biki by'ogenda okwogera negendereza nnyo olulimi lwange luno ndwegendereza bemba njogedde maaso olw'okubiyimirirako. tujja mweyongeza Meya inshallah Allah ng'asazeewo. Mbadde ne jingu ku kamera mubeere bulungi mweraba.